waliwo abagenda okumaliriza mu kibiina kya NRM nga biggweredde mu maziga era nga omu ku abo ye Hajati Namyalo. Oyo kigambibwa okuba nti nno essaawa yonna yaligakaaba. Era ono nga kimaze okubeera nga kimutuukako nga akozeseddwa n'asuulibwa nga eddogo lye yagenda okuloga eri ku Buwange Luweero ne ku mugga Katonga ng'aloga Museveni ayitewo liyinza okuba nga teryakola by the way kubanga bamumegga akalulu mukama we era nga ye kennyini amaze tukakasa nti ne mu ghetto bamumeggerayo gye Museveni kirabika ndowooza yessaawa asasulire ekyo era bwe busungu bwe yalaga abaana ba ghetto. Kakati ono yeeyunze ku balala nnaku zino abakaaba era ojja nalabye n'ono Calvin Kayanja Calvin Kayanja yalikoodiza akatambi ng'ategeezanga Museveni bw'ataawangula kalulu ng'owangula waggwe ererererede Bobi Wine yakuwangula kyokka ate bulijjo atugamba Bobi Wine yali talina bantu yamanyi programu za Bobi Wine nga bwe yali asendeza Museveni yamanyi engeri gye yava eggulu paka ne bamuvuga paka Ntebe kwegamba musajja wattu bambi ng'akola NRM kiki tutakukoledde nga tubakoledde kakati sente zemuwa obundi obutano mu buwe bakasuku bakoze eki tebaabateekayo agenze naye ennaku ezo yali wa Nameere e Masaka. Museveni lwagenze ne wa Nameere e Masaka teyafunayo kasente. Abasajja nga banoonyeza ssente naye ssente y'ekibi yeba yakibi kubanga ekikolimo kiba kibatambulirako era mumaliriza mwekontradictinze full figure yakyogera lunye nti Museveni baamukuba akalulu n'enkoona n'enywa. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamukuba akalulu n'enkoona n'enkola ki? Waliwo n'ekikazi ekimu kisoba bakiyitaani oba kimaama Museveni kiri awo kiyitira nnyo okuzina amazina nga kyefukula kyambala nnyo boy so kyamugambako lumuntu nti ssente za PDM zimanya babbi biki ekikyalo ekyo naye nakyo nakirabako emabegakaawo nga kigamba nti Museveni abba akalulu Museveni abba akalulu bannange lwaki muwagira omubbi kati ovanga ku muntu obba akalulu n'abaako n'obujulizi abantu be bennyini nga bamuwaako obujulizi naye kakati nga bwe nkugambye nti tuliridde General Museveni nga bwe bategese okubeera nti nno oba alayizibwa naye Museveni era si yandi wabula agenda kukola enkyukakyuka agenda kulangirira mobilization team empya ku National Resistance Movement Secretariat ne party offices endala ezigenda okubeera nga zimu anti bagamba nti okusinziira kuba Gashumba bagamba nti Museveni ku ballot paper kwali 231 mbu naye ffe tukimanyi 227 okusinziira ku singa profesa eba ntuufu tujja kuba tukoze eki nga tumaze okubeera nga tusekereza Museveni zimu gye tulwana nayo naye mbu eyo gyaleeta mbu yegenda omukolera kalulu ka 231 presidential elections so nga ate era tukimanyi nti parliament ate era waliyo olukolo okubeera nti president bamulondera eyo Museveni suubira kuba nti ayinza okudda mu kalulu kubanga bannayuganda tebajja kulonda kubanga sisuubira kulonda nze nga Uganda atalaaje nti bategeeza akalulu ngende ennonde era buli anaagenda ajja kuba mulalu kitega Museveni tewali muntu agenda kulonda kubanga bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo nti kakati bano abasajja bajja mu ntebe lirina kuba kkubo ddala si kalulu nga Besigye bwe yagamba. Kakati muganda wange emirimu egyo gy'oyinza okugamba egirijjuyise njagala okubuulira pressure eintensifies akazito buli omu kyovula nga yali akola butaweera kubanga bakimanyi bulungi General Museveni nti balina omulangirira ku nnyondo mu kooti naye kati buli omu ndowooza nga akolerera kulaba nti
Museveni bw'aba akonsideringa akola reforms mu nkyusakyusa y'ebifo naye bamulaba. Kakati nga bwe nkugambye nti waliwo obunkenke nti Namyalo ofiisi ye bandi gitwala era nga aba Patriotic League of Uganda pressure group ya Muhoozi bano baagala okuleetawo omuntu awo muganda wange era nga sisuubira nti nno nga bwe bagenda okuleeta Mao mu Parliament era na wano nawo muganda wange nsuubira okuba nga ekyo Namyalo alabika agenda kusigala kuwemulira ku kyalo gye bamuzaala gy'agenda okusigala okubeera ng'awemula. Kakati Andrew Mwenda era nga ono mwonna PLU yatuwakasa gye buvuddeko nti PLU egenda kufuna ebifo ebisava mu gavumenti ya Museveni eddako era nga ensonda zimaze okubeera nga zikakasa nti tageti yaabwe emu ku ezo ezisooka ye Office of the NRM National Chairperson ONC ekyambogo wali Namyalo waatuula eyo muganda wange eri mu lusuubo ate kasaba gisongamu oyo awedde era PLU eri serious nnyo okutwala office eno Office of the NRM National Chairperson ONC baagala okugitwalira ddala era nga eno baagala kugikwaza si mulala. Waliko omukyala ayitibwa Hajati Amina Nanziri Nakalanzi gye buvuddeko eyategeka yoga jjajja era nga kigambibwa okuba nti ono gwe bajagaliza. Kakati nga bwe nkutegeezezza nti twolekedde okulaba abakaaba bangi era bagenda okulangira Museveni bangi era nga baatandise dda kiki tutakoledde bagenda kulanga ebyo biri awo naye sayidi endala katubasabire bwe munaba mukkiriziddwa okutuukayo eyo ati katwogera ng'abalanzi bwe munaba mukkiriziddwa okukola ki conditions nga zibasobozesezza okutuukayo eyo kubanga mwandibanga mukuuma lubugo lubaale muki mubbe kubanga lyotannala tolikola ki tolyesunga oyinza okulyesunga nga baalitemye baalitutte ttooke gwe oyinza okuluza nti ettooke lyange eryo ngenda ggula enkoko sijja kubawaako kumbe baaliyunze ggulo limu tewategedde. Kakati munnange twolekedde okuwulira emiranga egiwererako ddala kubanga bo bano kati nga Namyalo abadde feeriya kisooka yalemye okumubirayizinga akalulu ka Museveni n'arizootinga ku ddogo n'agenda n'akasuka omutwalo mu buwanga nti omutwalo simanya mukole mutya ng'ali mu kwegayirira Museveni be yatta n'agenda ku mugga Katonga yeerabira nti gwafiiramu abantu bayitirivu kwegamba omuntu ng'alemereddwa obubonero buba bwebo abaggeto n'alanga okulaga register nti laba bano Museveni ze yafuna n'abano bamuwangulirawo kyokka nga yabawa ssente ze n'abasunirako entonotono. Kakati munnange ke kaseera nti ze yali akoze mala mobilization yamulema ate era nga terigenda kusoboka ne gwe baleese ate ye kale nga bwe nkugambye nti teri muntu asuubira kuddamu kulonda wano e Uganda okuleka abo aba DNA oba ab'emiko kubeera population yawe ogiraba ejja mu bululu Museveni bwe yafuna kutawera na miliyoni 3 tebwawera na miliyoni 3 kyokka ate nga mulimu n'obubbe baatikinga ekiro misana naye n'alimu okuweza balole tumubbirayo ndowooza nga 2 bwe tumubbirayo miliyoni nga 2 ajja kufuna bweziti laba bwafuna emu oba n'afuna akasanvu ndowooza yafuna nga kasanvu ne bagattako ziri 2 ze baamubbira ate yaweza 3 waali awo n'omutwe gumuwuuma agamba bannange abantu banko wakati awo ye aba ateekawo busungu na mutima mubi kifiiriza kubanga balina okutufiirako ate mbwe tebaanonola eggwanga kugambye
tuli banyumya nabo nga lutabaalo twajjirwa.